Okay, nkuwaniriza nenkubaza okubanga onegaseko olunaku olwaliro. Gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Bingi byogeddwa, bingi tubyogedde booliyaawo. Njagala okubaza omutonzi okubanga obooliyaawo ansobozesa okufuna akadde nga kano. Ate njagala okubaza omutonzi okubanga obooliyaawo ebigambo byange biriko abantu bebikyusiza. Nga tonneebaza nze agwana okusooka okukwebaza. Kubanga kimpe essanyu buli lwendabanga mu bantu 10 oba 10 oba 20 oba 3 benjogera nabo nfuna feedback ez'abantu abataka wansi wa 2 n'oluusi 5 bangamba nti mwami Lugonvu weebale obadde ngayogerera mu mutima gwange obadde ngayogera nze obadde ngayogera ebigambo byange byennyini byentunulidde okubeera simanyi bwe nsobola kubeebaza naye njagala bagamba ekigambo kimu nti Mukama abansasulire mu ekyo kimwetaaga okubanga mutuukako nze muntu wasinga okuba n'okukkiriza nti mu nsi muno tewali kyeyagala kutuukako ne kigaana wabula olunaku lw'onagamba nti ebyo si byange tebijja kubeera bibyo olunaku lw'onakkiriza nti osobola okufuuka oyo omugagga gwe wegomba okufuuka ogenda mufuuka wabula olunaku lw'onakeera ku makya noga nti oyo omugagga nsinga era abo baazaalibwa kubeera bwe batyo ogenda baleka babeere bwe batyo gwe naawe osigale mu ndowoozayo gy'olowooza gye wazaalibwa okubeeramu bw'olowooza nti wazaalibwa kubeera mwavu ogenda kufa ng'oli mwavu bw'olowooza nti wazaalibwa mu bwavu naye tewazaalibwa kubeera mwavu ogenda kukola ove mu famire gye wazaalibwamu enjavu okole famire eyiyo engagga nkibagamba nnyo tokeranga ku makya n'ogamba nti Lugonvu ogamba nti nkeera ku makya ngule emmotoka Lugonvu ogamba nkeera ku makya nzimba ennyumba Lugonvu ogamba nkeera ku makya ngende ebweru nga famire yaffe yonna tewali yali akikoze buli famire gye weegomba waliwo eyasooka okukola ekyo ky'ogyegombamu bw'obanga famire ogyegomba olwazikalina ze balina waliwo eyasooka okuzimba kalina mu famire eyo oluusi nga sina kitaabwe naye nga mwana nga bo ezimu ku famire ze neegomba kwe kuli famire y'omwami Hamisi Kigundu famire yonna ngagga kino njagalo kibagamba ezimu ku famire ze neegomba kwe kuli famire y'omwami Hamisi Kigundu famire yonna ngagga okuva ku kitaabwe abaana bonna bagagga naye kino tekitumalamu maanyi kubanga jjajjaawe yali mwava e Kalungu wadde nga kitaabwe alina ku ssente naye ate abaana bamusinze kitaabwe teyazimbako akeedi mu Kampala abaana bazimbye akeedi mu Kampala tokola bugagga bwongo obubalira ku levo ya kitaawo tokola bugagga bwongo obubalira ku levo ya kika kyammwe kola obugagga bwongo obubalira ku levo y'abo abakusinga bw'otuuka oyo akusinga noonya butya bw'ogenda okukola omuyiteko kubanga waliwo abamusinga eva noonya abakusinga waliwo akatabo kano aka Success and Failure Based on Reason and Reality n'akatabo akapya ak'okwefumiitiriza obutabo buno nabusomera ennaku zaalinga kano nakasomera ennaku zaali 5 kubanga nalina ebintu ataaganya bingi n'obwa bize bungi akatabo akapya second edition nakasomera ennaku 2 kaali kaweddeyo naye kakyusa mindset yange nekandaga nti no one was born rich no one was born to be rich no one was born to be poor nkikuddiramu no one was born rich no one was born to be rich no one was born to be poor and no one was born poor tewali yazaalibwa nga mugagga ate tewali yazaalibwa kubeera mugagga era tewali yazaalibwa kubeera mwavu era tewali yazaalibwa nga mwavu omwana ajja mu bulamu bw'ensi eno nga ali butenga bwe yazaalibwa nga bwe wakula naye bwe yakula ekibaawula ebeera sayizi na buzito wabula enteekateeka gye bakuteeseteese ekwongerako kinene bw'ogenda okubeera wabula famire eyinza okuteekateeka obulala bw'oweza emyaka 15 16 17 n'otandika okuzibula amaaso go n'olaba butya bw'ogenda okweyongerako obugagga bwaffe tebukolebwa famire zaffe wadde ng'oluusi famire zaffe background yaffe esalawoko ku ki ky'ogenda okubeera naye obugagga bwa famire yammwe tebutegeeza nti naawe onaabeera mugagga tulabye abantu bangi abava mu famire engagga naye nga ye mwavu alinga eyakolimirwa era nga ku kyalo bamwagirako nti naye omuntu oyo ki ekyamutuukako banne bonna bagagga ye nga mwavu
success and failure based on reason and reality. Ekigambo kino kyanzibula amaaso ndowooza osobola okukiraba bulungi. Yes, akatabo kano nfunye abantu bangi abali ebweru abeetaaga okukasoma. Wandibadde okasoma ogenda kuzuula bingi mu bwongo bwo, ogenda kujjamu embeera ey'okukyawa abalina, oweseemu embeera ey'okunoonya embeerera otya abalina. Ng'oyagala ofe obwavu, kyawa abakusinga. Ng'oyagala osembe mu kibiina, kyawa abakulembera. Ng'oyagala ofe obulwadde, kyawa omusawo n'eddagala. Tewali muntu mukyogera nnyo nti abagagga bakuddaala, tewali musawo atakuba mpinga weesiriwaza. Nze Ssentongo Frederick Lugomvu. Oli ku Lugomvizi Show, program mukyusa bulamu. Nkwebaza okubanga mundaba abali mu mawanga ag'enjawulo bwe ntandika okubatumira muli bangi. Mikwano naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala abagamba nti programu yetu kyusiza, mbebaza nange mukyusiza obulamu bwange kubanga ndaba gye ndaga. Bwe mbagamba ebigambo bino nange nfuba nnyo okulaba nga mbikola nembisa mu reality. Sijja kubanga bano abatunda emmumbwa nagamba nti eneewonye entumbi naye nga yakabuto kabwegedde kati. Sijja kubanga abayigiriza gym nagamba nti sala akanyama naye nga ye ali ati alinga ddubu. Sijja kubanga abatunda eddagala ery'embalabe naye nga ye zimujjudde. Sijja kubanga abatunda eddagala ly'oluwumu naye nga lumwebembedde. Nze gamba era sitambulira ku njogera egamba nti kola nga bwe ŋŋambye tokola nga bwe nkola. Ntambulira ku njogera egamba nti kola nga bwe nkola. N'okunsingako kubanga nkimanyi nti bangi munsinga obugagga naye ate osobola okuva ku ddala ly'oliko n'odda ku ddala. Oyinza okuba onsinga obugagga kubanga watandikira ku 10 nenyinza okuba nga nkusingamuko enkulaakulana kubanga natandikira ku 0. Gwe watandikira ku 10 oli ku 15, nze natandikira ku 0 ndi ku 8. Kitegeeza improvement yange nnene okusinga eyo. Nga tonneevuma nti nze ensi nagikola ki, sooka weetunuulire bwe wali omwaka ogumu emabega. Bwe weezuula ng'omwaka gumu emabega wali mwavu nnyo okusinga bw'oli kati, sooka weebaze Mukama omugambe nti kaakati njagala kwongerako ddaala. Bwe weezuula ng'omwaka gumu emabega wali mugagga okusinga bw'oli ku lwayo, dda ku round table gwe kennyini weefumiitirize. Kyekiri reasoning. Weebuuze nti neetaaga kulongoosaamu wa ewaasoba. Abantu bangi tukaaba embeera, ne tukaaba obwavu, ne tukaaba ebbula ly'emirimu, ne tukaaba okusiraana, ne tukaaba okuggwebwako emirimu, ne tukaaba okuggwebwako emikwano, ne tukaaba low salary payments. Naye togenda kuva ku ddaala eryo erikumenya okudda ku ddaala eddala. Togenda kuva mu bwavu bwe weevuma okudda mu level gy'oyagala nga tozudde ki ekikumidde mu bwavu emyaka 30 emabega. Baakakugoba ku mirimu emirundi ena nga tonnanoonya mulimu mulala, sooka weebuuze ki ekibadde kigoba ku mulimu guno. Waakakuba ekyeyo mu mawanga 3, obadde Oman, obadde Saudi Arabia, obadde Abu Dhabi, obadde Jordan, obadde wa yonna ogenzeeyo. Nga kati ku lwaleero wafunye visa ne passport ogenze mu Bahrain. Ne bw'onagende Bahrain nga tonnazuula kyakulemesa Oman, nga tonnazuula kyakulemesa Qatar, nga tonnazuula kyakulemesa Dubai, nga tonnazuula kyakulemesa Saudi Arabia, tonnazuula kyakulemesa Kuwait, ne Bahrain gy'ogenze togenda kuwangula. Sooka ozuule biki ebibadde bikulemesa emabega. Bw'onaabizuula ogenda kusobola okubyewala gy'olaze. Ekibadde kitwala ensimbi badde bakunyaga nti mbadde nzifuna, obadde ozifuna. Nga bw'obadde ozisasula era ng'ozifuna, kaakati ne gy'olaze ogenda zifuna, naye ki ekigenda okwawula ku ziri z'obadde ofuna nga zigenda. Ladies and gentlemen, subscribe ku YouTube channel yaffe eya Lugomvizi Show. Sharinga videos zino zisobola okubaako omuntu gwe zikyusa obulamu bwe. Nkusaba subscribinga, nyigako akagambo subscribe, ate onyige n'akade. Bw'obanga oli ku Facebook nga kwotulabira videos zino, aba Facebook batufunamu a bit late, batufuna nnaku nga 2. Aba YouTube bwe mugifuna olwalira ate Facebook egifuna like 2 days mu maaso. Kale nno oyinza okuba ng'osubiddwa bingi
oyinza n'okubanga olina gy'otanalaba gwali ku Facebook ate nga banna aba YouTube bagirabye dda n'olwekyo gamba nti subscribinga ku YouTube channel yaffe ya Lugonvizi Show ojja kubanga ogiraba onyigamu Lugonvizi Show n'onyiga subscribe n'onyiga n'akadde kitegeeza nti ogenda kuba ofuna notification ebintu bikwanguyire n'olwekyo gamba nti ebigambo bino bye twogera si ffe bageze nnyo naye twesigama ku background yaffe. Waliwo omusajja yansanga naga nti mwami Lugonvu olabika wayisoma nnyo kubanga olina ebigambo by'oyogera nga byanfuna njagala kibagamba nze ebigambo bye mbagamba si bya butabo ebigambo bye mbagamba si bya kibiina ebigambo bye mbagamba temumpulirangako nga njuliza Professor Gundi mbajuliza obulamu bw'abo abantu bendabyeko nga bakyuka nga ntandika n'obulamu bwange. We've seen many people, different people nga basituka okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala. Vamba professor abenjawulo abamawanga ag'ebweru obutabo bwe tusoma fine bulungi okubusoma butugula obwongo naye example esooka eri ku muliraanwawo bw'abanga yasobola okuzimba kalina nga mwali mwenna weebuuze yagizimba atya. Example esooka eri ku mulimu gy'okolera bw'obanga otambuza bigere nga waliwo abeevuga nga mukolera mu kampuni emu kizimbe kyekimu bakikoze batya. Example eri ku mulimu gy'okolera gwe nambe mu program gwayogera buli omunaga nti wow the guy is so nice ayogera n'owulira eddoboozi nga litambula n'okira ku makya n'obabuuzaako buli omunaga nti the guy ayogera bulungi guy wakatawi naye nga bw'ofuluma you are nothing weebuuze nti byonna mbikoze eddoboozi ndirina omulimu ngulina nsasulwa bulungi ndya bulungi abantu banjagala bampa ekitiibwa naye lwaki sineezimba abantu banjagala bampa ekitiibwa naye lwaki sinagula kamotoka abantu banjagala bampa ekitiibwa naye lwaki omusala gugenda okutuuka nga nalya dda advance. Ekyo bw'onaakeera ku makya n'otula n'okyebuuza kigenda kukuyamba okwezuula ne bw'obanga mu kampuni mw'oli nga gwe alinamu kasukuuta gwe alinamu akamotoka ye gwe ali obulungi tolowooza nti oli fine. Tunula mu BBS oyinza okuba oli mu TV ndala radio ndala tunulako mu BBS ogambe nti erina abakozi 95 abakozi 10 bwe banga erina abapresenta 7 n'abali mu gundi ye bali mu 7 nga kubano 7 35 balina emmotoka bakikoze batya waffe ekitaliiyo. Ku kyalo ne bw'obanga gwasinga twasiriwalira ku kyalo tunula mmuluka nti bwe tubanga tuli mmuluka gwe gumu naye nga mu kyalo bw'ekiti wadde mu mmuluka gwe gumu waliyo omusajja alina yekaze mmwanyi 5 nze nsobola nti okuva ku yiika 2 nzire ku yiika 5. Mwenna muli bazimbi gw'omanyi kimu kyakeera ku makya kubala nnyumba z'abantu naye eyiye eriwa you are good. Omusajja ganti nkolera quotation y'ennyumba yange n'ogimukolera n'ogimbalira n'omulaga bwagenda okusavinga bwagenda okusasanya naye eriwa gye wali okozeeko quotation. Nayingira omulimu gw'okutunda ettaka ng'ekimu ku kyali kyankyaya ba block kyakukola kye batali akulage wali ettaka erya layisi naye nga talina ye wadde akataka akake. Nze muntu alina omuze abantu bangi bagenda ne bagamba mwami Lugonvu olinayo ettaka bwe ngule wantu nga ndaba walungi nze nsooka okweyagaliza sooka weeyagalize nga ndaba walungi nga tewaliwo balina nnyo demand ng'ettaka eryo ndyeguza nze kennyini. Bwe wajja walina demand nga munoonyeze wala situndwa wano wennina kola ekintu ky'ofaanana. Oli wa boda boda omusajja bakeera ku makya ne bakutuma emaali omusajja n'akuwa obuwunga n'akuwa sukaali n'akuwa omuceere n'akuwa eŋŋano n'obitwala ku dduuka ne wayita wiiki 3 n'agamba genda obanje. Gwe lwaki tokera ku makya n'omugaa nti mukama wange naye nange nnyina omukyala ewaka akeera bukeezi kutuula mbadde ŋŋamba nti ompeeyo obuntu akolewo ovuga by'abalala n'obanja ssente z'abalala lwaki gwe tebakuwa ku maali eyo gy'otwalira abalala mukyala wo n'atunda nammwe ne muzzayo ssente ku bbanja. Reason bw'ota reasoninga bw'oteefumiitiriza togenda kutuuka gy'olaga togenda kukola kye weetaaga kukola togenda kutuuka ku buwanguzi bwe weetaaga kutuukako kubanga obuwanguzi bw'otambulira ku kwefumiitiriza na kukkiriza.
accept who you are, accept what you are, believe in it, kikirize nti okiri, gwani, oliki, ekyo bw'okikkiriza, tandika okwefumiitiriza nti nkivaamu ntya. Tewali mugagga gw'otasobola kufuuka, kubanga naye teyazaalibwa na ssente ezo, okuggyako ali ku nsikire. Naye bw'oba okimanyi nti teyazaalibwa na ssente ezo, osobola okumufuuka. Kubanga naye alina bingi byayiseemu. Obulumi n'okusoomozebwa n'okulemererwa kw'ogenda oyitamu yali akuyiseemu. Obudde bw'omala ng'okaaba olw'okuba tolina mulimu, manya nti waliwo alina omulimu naye nga naye yaliko nga tagulina. Obudde bw'omala ng'okaaba n'okunakuwala olw'okuba tolina wadde akayumba okoze ebbanga ddene. Obudde bw'omala ng'okaaba olw'okuba buli kimu ky'okwatako kigaana, obwo obudde bumale nga weebuuza wakati mu kwefumiitiriza nti abo abaalinga bwendi ku lwaleero baakola batya okuvuunuka embeera eyo. Ogenda kwanukulwa. Ogenda kuzuula butya abantu abo bwe baasobola okuvuunuka okusoomozebwa n'okulemererwa kw'olimu ku lwaleero. Bw'onaazuula bwe baakuvuunuka ogenda kuvuunuka. Ne bw'onaakaaba emyaka 10 olw'okuba toyina mmotoka, olw'okuba toyina ttaka, olw'okuba toyina mulimu, togenda kugufuna. Okuggyako ng'otudde ne weebuuza nti abo abaali batagiina ne bagifuna, baagifuna batya? Abo abaali bazaalibwa mu Uganda ne bagenda ebweru, bagendayo batya? Bw'onaazuula bwe bagendayo, ojja kugendayo. Abo abantu abakolanga mukola mu ggwanga lyerimu, abazimbye amayumba, abakulaakulanye, abagaggawadde, abakoledde abantu baabwe emirimu egy'enjawulo ne batandikawo bizinesi, ebintu bitambula, amataka bagaguze, naye gwe nga tolina kyolagawo, musasula omusala gwe gumu oluusi obasinga, weebuuze nti bakikola batya? Olwaleero njagala otambulire ku njogera eyo. Abo abakikoze bakikola batya? Bw'onaazuula abo abakikoze bakikola batya, naawe ogenda kusobola okukikola, kubanga nabo baalinga ggwe ne banoonya butya basobola okukola ekyo kye weegomba ne bakikola, kati obeegomba. Naawe noonya bye baakikola okikole, ofune abakwegomba. Bye mbagamba bya bulijjo. Naggambye nti nze seetaaga kutunuulira bazungu, neetaaga kutunuulira wano mu ggwanga erya Uganda. Lugonvu bw'abanga yasomera mu busomero obw'ekyavu, ku lwaleero ng'ayogera nammwe omulina abaasomera ku King's College Buddo, gwe lwaki yasomera ku Namagunga obeera okaaba? Nga nze nasomera mu kyalo nga n'oluzungu lwange lufu. Olita kwemonkolerangako nti wasomera mu bwavu, kye wazaalibwa okubeera si kyekikulu. Abayimbi abasinga mu Uganda si be baasoma ennyo. Akeedi z'omukampate kuli ya profesa. Sibagaana kusoma naye soma n'amagezi. Sibagaana kukola nnyo naye kola nnyo ng'oteekamu amagezi, kwe kwefumiitiriza. Ky'oli sooka okikkirize nti nze saasoma, noonya strength yo weeri. Sooka okkirize nti nze simanyi Luzungu, noonya amaanyi go gali ludda wanti mu Luganda. Lugonvu amaanyi go gali mu Luganda, yes, perfectinga mu ekyo ky'oli. Bw'otuuka okusoma amawulire g'Oluganda gasome bulungi. Obeere ku mpewo nga buli omaga nti yes, the guy is good mu Luganda, naye akuze mu Luzungu omaga nti owange, I'm very sorry, allow me to speak in my local language because biggest percentage in this country, they understand Luganda more than English. So I think it's okay with you. Okay, mbalamusizza. Yogerayo kumanyudde woyina amaanyi go. Omuchina ng'agenda okulamuza contract, ayogera Uchina ne munoonya omutaputa. Bwe banaaba kwetaaga ng'olina valiyo bajja kugumira olulimi lwo. Noonya strength yo weeri, onoonye weakness yo weeri. Weakness yo bufuuka obuvumu bwo. Tewasoma kikuyamba okukola ennyo. Wazaalibwa mu kyalo, noonya zaabu ali mu kyalo. Wazaalibwa mu Kampala, noonya opportunities eziri mu Kampala. Bwe zikulema, you are gone. No one was born poor. No one was born rich. No one was born to be rich. No one was born to be poor. Tewali yazaalibwa nga mwavu. Tewali yazaalibwa nga mugagga. Tewali yazaalibwa kuba mwavu. Tewali yazaalibwa kuba mugagga. Ekyo ky'okolerera ky'ogenda okufuuka. Ge mazima agakaawa. Abantu bangi bakyogera nnyo. Naga nti omusaala gw'enfuna mutono. Gano ge mazima agakaawa. Omusaala gw'ofuna togenda kufuna gusingaawo. Abantu bangi balinze okufuna omusaala ogusinga ogwo gwe bafuna, bamaliriza emirimu giweddewo.
n'anoonya n'omulimu n'ogumusasula half yezo ze yali afuna nga takyagulaba. Ezo z'olaba ng'entono z'ofuna z'oba onoonya kiki osobola ozikolamu. Ennyingi z'otamanyi lwe zinajja z'oba olinda onaazikolamu ebirala. Bw'oba ofuna emitwalo 5 noonya biki by'osobola okukola mu mitwalo 5. Tolinda kuweza 7 kubanga tomanyi oba onaaziweza. Teri musaala gusinga ogwo gw'ofuna. Ogwo gw'ofuna kitwali nti gw'olina okufuna. Otuule wansi weefumiitirize nga weebuuza nti ogwo gwe nfuna nsobola gukolamu ki okukyusa eddaala. Abantu bangi baga nti nfuna ssente entono ebweru, y'ensonga lwaki sinnazimba kayumba. Wava e Uganda ng'otambuza mmere ng'ofuna emitwalo 13 omwezi, nga kwe kuli transport, kwe kuli okulya n'okunywa, ng'oyiya n'ofuna ne woopangisa. Kati ofuna emitwalo 7 okyagamba nti ofuna ntono. Kitegeeza nti togenda kufuna zisinga ezo. Quote me right. Togenda kufuna zisinga 7. Noonya butya bw'osobola okutetenkanya eyo 7 gy'ofuna gwali ebweru ogitemeeteme. Abantu kambabuulira omusaala gw'ofuna si gwe mutono, naye by'ogubinika bye bingi ne bigufuula omutono. Ofuna 7 kweyagala okuweerera abaana, okusasula ennyumba eya 3, amasannyalaze okugoonoona, kweyagala okulabirira maama wo, kweyagala okulabirira baganda bo. Bwe wali okyatambuza emmere mu Uganda wano, wabalabiriranga? Tebaaliwo. Ebintu ebimu tubeeko n'ekkoma. Manya ssente z'ofuna ozitemaatema otya, kubanga ennyingi z'olinda tomanyi oba onaazifuna. Okyazannyira myaka gyo yina emyaka 35, 36, 37, 38, ozannyira ku kyeyo. Ogenda kuweza emyaka nanga ne bw'osaba passport egende Saudi Arabia, visa egende Saudi Arabia nga tebagikuwa, nga bagamba oli expired, bakuzze ebbali. Ako koofuna mu kaseera kano k'oba butya bw'ogenda okukazimbisa. Abantu bangi abeerawo naga nti mwami Lugonvu, nyina obukadde bwange 7, nyina obukadde bwange 8, njagala nansana. N'omugamba oyagala nansana nti yenze wenjagala. N'omugamba sirinaawo. Wayita wiiki 2 nti banfuniddewo bagenze okunkubira ekifaananyi nga bamaze okugulawo nga baguze mu lutobazi. Obukadde bwo 8 nansana bugula mu lutobazi. Naganye n'obukadde 10 njagala kugula nsangi, nti nsangi ku bukadde 10 nti ojja funa akantu katono nti nze njagalaawo. N'omugamba ko sikalina. Naga nti kale mukama wange, oba oli awo ngaga nti kati mukama wange banfuniddewo ensangi bwe nabadde njagala, baŋŋambye ziri kilomita nga 5 okuva mu kibuga nti kale ekyensangi nti baŋŋambye nti bakufunidde kyenkana ki eziri fuuti 25 ku 2. N'omugamba kale. N'omaliriza ng'omubuuza after nti naye fuuti 25 ku 2 ozimanyi? Nti naye baŋŋambye wagazi wajjawo olumu 2. Emyaka 2 gy'omaze Saudi Arabia wagenda kukolerera lumu 2 nga ne toyo gizizika buzizise. Ng'onoonya okugula ettaka, tonoonya ssente z'olina zisobola kugula ki, noonya ssente z'olina zisobola kugula wa. Bw'onaanoonya zisobola kugula ki, kitegeeza ogenda kukolerera fuuti 3 ku 3. Bw'onaanoonya zisobola kugula wa, ogenda kufuna ewantu ewatuufu. Obukadde 3 bulina mu kyalo eyo gye busobola okugula. Wabula obukadde 30 tebusobola kugula mu Kampala wakati. Nkikuddiremu. Obukadde 3 bulina mu kyalo gye busobola okugula neyiika eyo mu byalo, naye obukadde 3 tebusobola kugula wadde Kampala fuuti 10 ku 10 wakati. Kitegeeza tonoonya ssente zo zisobola kugula ki, noonya zisobola kugula wa. Bw'olaba nga ssente z'olina tezigula nsangi, tezigula maya, tezigula katini, tezigula kitemu, tezigula nabbengo, tezigula bujuuko, tezigula bulenga, tezigula nansana, tezigula kakiri, tezigula wakiso, tezigula matuga, tezigula ntebe kajjansi, noonya zisobola kugula wa. Bwe ziba nga zisobola kugula busunju, gula busunju. Naawe weegomba nti wakulaakulanye waaliko ng'ebusunju. Abaali abagezi ne banoonya bwe zisobola okugula ne balabawo. Kakati gw'olinda wakulaakulanye, onaagenda okuweza ze bagambye ezigula ennansana nga tokyagulawo. Ogenda nti kati kangende kakiri nga naye waakulaakulana. Tuzibuka obwongo. Ssente z'ofuna si ntono, naye by'ozibinika bye bingi. Noonya butya bw'osevinga akasente ako k'ofuna. Noonya butya bwe weesalako expenditures ennyingi
otunuulire butya bwokekkereza akatono ako okakolemu ebyamakulu. Entemaatema, engabanya, ensaasaanya n'ennambika n'ennuŋŋamya ya ssente zo esalawo kinene nnyo ku nkyayo. Bw'okwata emitwalo 7 n'olowooza nti n'enkya onaazifuna zigenda kuggwawo nga tolaba kye zikoze. N'enkya ziggwewo nga tolaba kye zikoze. N'omwezi oguddako ziggwewo nga tolaba kye zikoze. Ekinaddamu nga kontrakiti yeggwako ng'ogamba mwami Lugonvu nyina obukadde 3 nkomawo. Kiki ensobola okukola e Uganda? Emyaka 2 wagenda kukolera bukadde 3 e Saudi oba Oman. Ab'Enganda bonna nti munnange bandiikirira kubanga wasalawo ofuuka omugagga waabwe. Ab'e Uganda bayala. Bw'otaabeesaleko bajja kukwesalako nga tolina kyozze nakyo. Bw'onaaba okyaziina tebajja kukwesalako. Era bw'onaaba okyaziina ng'okyakola tebajja kukoma kukusabiriza until ng'obalaze nti tozirina. Bw'otaabalage nti tozirina bagenda zikusaba. Abo bennyini abazikusaba beweekwasa abakulemesezza okugaggawala bw'onadda wano n'akakadde kamu era be bagenda okukubuuza nti owange gye wagenda kukola ki? Kubanga bo bazikusaba tebalowooza nti tebamanya nti zonna ozeetikka n'ozibakwanga. Balowooza nti osigazaako naye mukazi wattu osigaza kaki? Yiga entemaatema ya ssente zo. Yiga ennuŋŋamya y'obugagga bwo. Kubanga omusala gw'ofuna ku lwaliro, ssente z'oyingiza olwaliro, kitwale nti ze ssente nnyingi z'osimbyeyo okufuna kubanga tomanyi byankya. Weebuuze nti ezo ssente z'ofuna ku lwaliro osobola zikolamu biki? Ezo ennyingi z'otamanyi gye zinajja bwe zinajja onaakola ebinene. Ssente z'ofuna bwe ziba nga zisobola kuzimba mizigo 2 gizimbe oleme kufiira mu bupangisa. Bw'onaafuna eza kalina onaazimba kalina nga neeno weeri. Tulabye abagagga banjigaga nti nasookera mwaka akayumba ne kasigalawo ng'ekijjukizo. Naye ng'ali mu kalina singa teyakasooka kazimba osanga n'eza kalina teyandizifunye. Wangi ebigambo byange oluusi bikka wamu nansonyiwa naye nja kubasaba ekintu kimu. Asobola bikwatamu abikwatemu. Ne bw'ojjamu akagambo kamu kajja kumala. Kasobola okukyusa. Subscribinga ku YouTube channel yaffe eya Lugonvu Show. Sharinga, commentinga. Bw'oba ng'olina ky'oggyemu nja kwebaza mu bbanga lya myezi nga 2-3 ng'oŋŋamba nti mwami Lugonvu ebigambo byo mpulira nga binkyusizza. Gwakaaba sangula amaziga. Kubanga embeera gy'oyitamu ku lwaliro waliwo eyali agiyiseemu. Naye obudde bw'omala ng'okaaba olw'embeera enzibu gy'oyitamu bumale nga weebuuza nti eyo eyagiyitamu yagiyitamu atya? Naawe ojja kumanya butya bw'ogenda okugiyitamu. Nkuddiramu ebigambo byange ebisembayo. Tolinda musaala gusinga ogwo gw'ofuna kubanga tomanyi oba olifuna omusaala ogusinga ogwo gw'ofuna. Ekyamakulu era ekyamagezi, noonya biki by'osobola okukola mw'ogwo omusaala gw'ofuna mu kaseera kano obisseewo era obikole. Gw'olowooza omunene bwe gunajja onaakola ebisinga ebyo by'okoze mu guno gw'ofuna. Bw'onaalinda omungi oyinza okumaliriza nga ne guno gw'ofuna akaseera katuuse nga tokyagufuna. Mbagaliza birungi byereere.